Tuzze tukola emboozi ez'enjawulo abatuuze nga balaajana olw'embwa ezitaayaaya mu bitundu byabwe. Embwa zo mpitirivu. Tugezaako nnyo okuyisaamu ekizindaalo abantu basobola ozisiba bannannyini baazo abamu ezimu tezirina bannyini baazo. Kyokka ekisinga okubateeka mu kaseera akazibu embwa zino ziba tezimanyiddwa oba zaagemebwa singa ziruma omuntu. Okusinziira ku kunoonyereza kw'ekitongole ky'amawanga amagatte mu nsi yonna, abantu 600,000 be batawaanyizibwa obulwadde bw'olukuku oba rabies nga ne Uganda mw'ogitwalidde. Kati okumalawo ekizibu kino mu Uganda, minisitule y'ebyobulunzi yakukwatagana ne minisitule y'ebyobulamu okulaba nga bagemesa embwa. Gavumenti ekwataganye n'ensi zonna n'ekitongole eky'amawanga amagatte okulaba nti obulwadde buno tubugoba mu lukalu lwa Uganda. Enteekateeka eno yakubeera mu magombolola gonna okwetooloola eggwanga ku bwereere. Tukunga buli omu alina embwa oba kapa bazitwale bazigeme ku centers zonna zetugemesako ebisolo bino. Minisita omubeezi w'ebyobulunzi Bright Lwamirama akutidde abazadde okutangira abaana baabwe okuzannya n'embwa naddala ezo ze batamanyi. Bw'olaba embwa ku kyalo nga temanyiddwa bagiripootinge oba kapa. Ate tusaba abantu abalina embwa ensajja oba kapa ensajja balina okuzitwala ne baziraawa. Era ayagala abantu bakomye okuwa embwa ezitaayaaya emmere kuba kyekizisiba gye bali. Tusaba abantu okutasuula emmere esigadde n'obulagajavu kubanga bw'ogisuula esikiriza nnyo ebisolo bino okujja nga binoonya emmere eyo ate gye zisinkanira n'endala endwadde. Kati asabye abantu ababa bafunye okwekengera ku mbwa ezitaayaaya ku kyalo okuddukira eri abasawo b'oku byalo oba bayite ba VHT okulaba butya bwe bayinza okuyambibwa. Twalina eddagala eryalizitta naye ebiragiro bya cruelty to animal ate n'ekitongole ky'amawanga amagatte baali bayita switchling baaliwera. Era ku mulundi guno baakutalaga eggwanga nga basomesa abantu nga n'abaana tebabeerabidde ku kabaata akali mu kulumwa embwa etali ngeme. Kwe kukunga abanansi okubabuulira obulwadde buno gye buva ate n'okwewala gye buva. Okugema embwa zino kugendereddwamu okujjukira Dr. Louis Pasture eyavumbula eddagala ly'okugema embwa ng'omukolo gwa kubeera mu disitulikiti y'e Wakiso. Nsaba abantu bonna abali Wakiso n'emiranwa embwa zammwe ne kapa muzitwale muzigeme. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.